Omusango bamutaddeko hate speech ne malicious information. Nekuliko computer misuse. Yes. Hate speech. Yeah. Sitegedde gwe bagambye gwe yayogerako naye bagambye wakati wa 19 na 24 July yayogera. So kibi nnyo ekyatuse ku muganda affe entambi era tumusabira embeera ejja kutereera ekijja kuggwa. Ekibi nnyo si kirungi lwakuba onkwatiriza mba muzi happy naate era tekingana kubeera happy butereevu. Ensonga ezo ekirungi kati okimanyi naye ensonga ezo tujjaza adressinga ku time entuufu. Mbadde engeri gyendi mu happy kati saawa eno emboozi tujja girevisitinga sometime. Wadde nga tuzogereko ki kati Chosen Mbeki ebirala byonna nga tubyogera ali mulaavu. Kati bino ebirala ebisigadde bye bijja buli lw'obeera mulaavu n'ogitukuba nemweyagalira mu public. So sirabawo nnyo kintu kiri awo kitiisa. Zino ensonga za bbaawe bajja zimaliriza. Omukyalo oli yeekwese mu buyambi naye nga fitina tibantuteko omusajja gwe buzibu. So omusajja kyalina okukola kiri kimu bina ebintu byangu ateekeyo ssente. Chosen Mbeki w'omusajja ssente aziteekeyo ezinalabirira abaana be tugende kukiddako. Ate omusajja alina ssente ebyo profesa nooza bino beegattagatta bimufuula profesa ewuwe naye ngaekigambo netulira ne profesa Bajjo naye ali ku diguri akagitandika yakagitambulako omwaka gumu. So ezo zibeera nicknames zemwewanga mwagalala naye ekiriwo omwami bw'aba talina ssente zirabirira mukyala baana be. Chosen Mbeki omwami muwe ssente alabirira abaana be ekyo kive mu ddiiro. Nga lwaki amutagga osobola okuta omwami wo kati anti ono kati gwolaba tolina we wamubba tomuta ate ono gwogamba nti alina we yamubba kati olwakola gwogambye mbu tolina we wamubba kitegeeza wa tolina we wamubba oli alina gye yamubba. Kati omusajja abasajja tetukyalabika. Abasajja nga Ssekajja abawanvu abakataketa nga amannyo gonna gakyalimu tebakyalabika. Abasajja omusanga nga mumpi ng'alina amalibu olubuto lwamwereegadda tebakyalabika. So Chosen Mbeki tugamba omusajja munywezi just yogera naye ng'omukyala okkirize alabirira abaana be beyaleka eri nga naawe bakola ki bakwagala. Chosen Mbeki bagambye yakwata essimu mutuufu ate mwami we kibaina kumanya nti abantu be mwawukana buli omu tagikwata naate bakeera ku makya nga yagikwata nakyo tekirina buzibu kubanga yali in charge. Okitegedde kati omuntu buli lwe mwawukana olina omumanya nti waliwo byogenda okufiirwa nebyojja okufunamu. Kati ekiriwo kye bayita collateral damage. Chosen Mbeki agezaako okulaba nti tebadaivatinga bbaawe muyuyayoya mujjako era ekyo kyokola Chosen Mbeki kituufu. Essimu ezo zikwate ne baba nga maama abaana yakubye oli omuwala omulala zikwate ensonga azinnyonnyole ggwe bw'ozinnyonnyola omwami. Yes, ye Mrs. Ssekajja kati ekyo ekyokukyusa akawunti kyo sikiwagira
kuba ye nga yayina brand ye nti Chosen Mbeki, so atandika okuconfusing abantu naye Chosen Mbeki ate tolina mujjako kyakuba nti munnamasaka bannamasaka bakyamuka bayina amaalo, so you have to put it in mind. Yes, kyayinza okuba yakyamuka akemasaka akamaalo ne kamukwata. Olinayo we Masaka gomanyi nga talina maalo.